Kale yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuwuliriza. Of course butereevu ku Mukutu Viki exclusive kwe tusinzidde okuba nga tukuweerereza ebyolunaku olwaleero. Mbeera masavu, mbeera nzikakkamu era nga weekend y'olunaku olwaleero bwe tugitandise tuli ku mazzi Jahazi Pier Munyonyo. Olwaleero Mickey Wine ndongo ya kukaaba, ndongo ya kusindogoma ate era mu kaseera ke kamu endongo egenda kuvuga ng'ekigivugisa yeffe abagenda okuba nga bazinirako. Tugenda kuba tukuyisizaamuko ziri ssaawa 7 wenjogerera wa nkwatidde vidiyo eno simanyi gwe kutuuseeko ssaawa meka but njagadde nkuwe ku mbeera egenda maaso wano ku Jahazi Pier Munyonyo. Stage bagizimbye nga emalayo be mentioning ekintu ne kirwawo okutuuka obuzibu buli kwayikutte kamera jimbo. So Jahazi Pier Munyonyo wetuli olunaku olwaleero nga tugenda kuba tubayisizaamuko okusobola okulaba nga tubawa kiki ekituufu ekigenda maaso wano ku venue era nga wetwogerera mu kaseera kano abantu batandise dde okuba nga bayingira. Dog sweep yawedde dda kitegeeza nti buli muntu yenna ali ready okuba nga ayingira era nga bwe mugenda maaso n'okuba nga mukirengera wali bwe nkuwaako ku updates eziri ku mulyango ogenda kwesanga nga abantu ready basimbye eddala lines zaabwe balinze bulinzi kubanga bawulira endongo esindogoma okuva eno. Mu kaseera ke kamu ekiro ekyo ekikeeseza olunaku olwaleero kye bayita sound check kyakoleddwa era nga ne tables zamaze dde okuba nga zitegekebwa okusobola okusobozesa abo abasasudde akasente kaabwe akawera okulaba nga bafuna environment ennungi. Kyensinga okwagala ku Jahazi Pier Munyonyo nti waliwo ebintu bingi era olwaleero gwe nnina ku kamera mwesiga twogera ku nature eri wano Munyonyo. Bw'ofuna akawewo k'amazzi ng'ofuna akawewo ak'emiti egijjudde wano ku Jahazi Pier Munyonyo. So kitegeeza wano ne bw'okyamuka nnyo ng'endongo ogikubye tosobola kukola ki? Tosobola kutuuyana. Mu kaseera ke kamu stage gye batuwadde olwaleero masavu ndowooza bwe tuba twogera. Stage nnene, stage ngazi ate era batuteereddeko screens ezitusobozesa okulaba ne bwe tunaaba tuli eri mabega. So teweeraliikirira nti oba ne bwe naabeera eri kumpi ne parking ojja kuba oyina view y'eki ekigenda maaso ku ki ekigenda maaso ku stage era we twogerera nga enteekateeka zonna maanyi. Washi tujja tambula tweyongereko keno maaso mu mbeera emu oba mu mbeera endala abantu balage ekyenjawulo ekikoleddwa ku show ya mwami Mickey Wine. Bwe manjogera ku Mickey Wine saagala mugattako kintu kirala nti oba muganda wa Bobby Wine nti oba muganda wa Kyagulanyi oba muganda wa Eddie. Njagala tuwogere ku Mickey Wine as an artist ayimiriddewo ng'omuntu solo artist nga si muyimbi nti oba tumugaseeko ekintu ekirala. Ate show y'olunaku olwaleero eri non political show weeri eyimiriddewo lwa ndongo si lwa politics. Wetwogerera nga ebyenjawulo bigenda kukolebwa wano no we wali stage yemu eya muko waffe Fefebuz hip hop kuna Lubaale. Jahazi Pier okuleka event etera okubaawo gye tumanyi etegekebwa Swangz Avenue bagita Roast and Rhyme eyo yetera okujjuza ekifo kino naye ate omwana Fefebuz smallest rapper ku mic barate mu event yatulaga ntakyali small musajja mulalamu yasobola okuba ekifo kino n'akifukamiza okumanya muko wa Fefebuz yakuba ekifo kino n'emiryango abasolooza baatuuka ne bakuta ssente ne bajjawo emmotoka ne bagaa kati bannaye mugende naye ate ne bagamba tulagewa nga n'abaliyo tulaba bakoma ku mulyango. So abasinga endongo bagiwulirira eri ku gate. So olwaleero gwe ayagala okulaba ebikolebwa wano keerako ng'abanna abalala bwe bakoze eki bwe bakikoze. Ekifo already kyatandise okuba nga kifiringibwa apo abantu weebali abalimba bannaabwe nti bagenda ku kye batandise okwekweka naye era kale omanyi kyensinga okwagala mu kushootinga ebintu ku streets
oti abeerawo n'omuyisaamu kamera bwe agendola eyo si kamera naye kumba alina be yagamba tabeera mu Kampala kati nga bambi ebizibu bikola ki biba bimugwiridde. So atugendeko eri mu VIP section tulengere enteekateeka ey'omulembe eriyo mu mbeera emu oba mu mbeera muganda wange kyekiriwo bitambula bitya sheeri etya twalize wamu ali ewaka yaludde kuba buli kimu olwedde kati ekibadde kisigalidde kiri mu kuggwa singa sikakuba kubikulako mubikuzi kati ekibadde kisigadde musajja kyekyo kyokka mbukubikulako mubikuzi wano twaze kusaabala okitegeera oviridde wa rasta kanga kukwatire nze viridde wandegeya ovudde wandegeya kibuga ekikulu Kampala okedde nakedde kayimba kimiki kotayagala aleke olwaleero yes uno mama omwana ako nange kantandikira bulungi agegewana zulubada yagana jokira twali bana letesanga ku mabbali g'ennyanja leero tugenda kusaabalira ku mabbali g'ennyanja olunaku olwaleero era temunneewuunya kuba nti ndi mu vesti si ebintu nabitegedde bya beach yes mazzi just disclaimer bw'oba ojja ku beach ng'ogenda kwambala kikivesti making sure weekubako ku kiwoowo n'ekikwawo kirongoose ensonga zitambulire ddala bulungi njagala saagala ate kwetooloola erine I think wano tugende tugibaweere wano view so ku mulundi guno emmeeza ziiziri zonna ndowooza ziri reserved mu kaseera kano gwe asuubira okujja okufuna emmeeza oyinza obutagifuna mu kaseera kano bw'oba tewabbuukinze already wetwogerera nga emmeeza ezaabo abazisasula abateeketeeke nga si bagalaatiya bazifunye dda so naye nga stage yo baaba masavu so ndi wano ne Jime DPTV Uganda tugire sooka ogiramu awo stage eri biki stage amazima gali nti masavu batuteereddewo screen esigenda okubeera nga zitusobozesa ziri 3 nambirira amataala muzuuli mbutuufu batuteereddewo amataala bino mbusira anko jeje yaliwo ewali jeje sounds ate tuba tugamba ki anko jeje saundi we tetumubuusabuusa anko jeje dakiika emu muzeeyi oyo si wa kamera oyo nebo oyinza n'okubeeyo ebadde ensobyo muyita ne tumulaga so banange abali eyo twagala bagamba nti ensonga yo weeri endongo mateeka egenda sekebbuka ensonga yo weeri entebe zimaze okuteekebwawo wabula stage nnene eno leeta ki omanyi kati stage tuzibalira mu leeta this is letter V but eriko kali eno leeta sigitegedde Miki W Nedda sebo boss nedda sebo bobo nimba nimbira manya nti labayo bobo nimba sina nviri ku mutwe manya nti empewo unjifuna eyo si W nedda naye nga it's well designed because esoboze omuyimbi okwetaaya n'asabulane erabika bulungi okamala ge mazima ndowooza leero tugenda funa ekyo kituteekeddwa okufuna wabula tusaba abantu abatannaba kubeera nga batuuka musobola okutuuka ge mazima wanji anko jeje sina tabu mukama wange saagala abantu kansooke mbabuulire ebirungi ebiri ku jeje sounds babitegeere kakati jeje sounds bwe nkunokolerayo kuzimu events ze yali abaddeko either lugogo oyo omulaba lugogo abantu bangi bataddeyo sound kakanka kuweereze na wano wansi ayo lwaki neemenya nako kakano kati lugogo abantu bangi bataddeyo sound nenga kifo kinene kisaawe mulimu omuntu ateeka sound mu kifo n'omuwuliranga kisaawe nenga n'obusubi bukola ki busituka kati jeje sound bwateeka sound erugogo owuliranga wakola n'obusubi kati ate mulimu abamuteekamu n'owuliranga
ebintu nga sibiwulira bulungi ng'otambula bikayuuka. Kakati olwaleero jeje yali wano jeje ayina buno obumonita bukasuka naye sawundi we ebyaddala w'amaanyi era nsuubira kati ennyimba ezimu zino ze yakuba raga wa vibe oyo jogera jakutu Miki agenda kukuba live nnyo yisha instruments zizo zasomye dda wa live music ate kale nno gwe ate kati bwe tugamba manyi nabadde nagambye ekintu kino tukijje kati bino katuyogere mpola nti Eddie Miki si muganda wa Bobby era nze saagala temukikiriza nakikiriza Miki si muganda wa Bobby katwogere ku Miki muganda wa Eddie wa Eddie yawe nedda Miki si muganda wa Kyagulanyi ne Bobby yennyini naye si muganda kale muganda wa Eddie yawe Miki muganda wa Eddie yawe manyi lwaki muganda wa Eddie yawe wamuwanga okuproducinga oluyimba lwo mu January ne lukwa mu December mugenda mu gw'omukaaga okumuga muzeeyi nonyo oluyimba lwana amaloboozi gali gabadde gakyatereera noga mu gw'omunaana gwe oluyimba amaloboozi go gateredde naye ate abeebivuga bakubyemu wano bubi so kati nokola oluyimba omwaka ogwo oyagala tutegeeza nti bwe tulaba live ng'ate asumbuwa abayimbi okola ennyimba mu studio ye muganda woono kati what do you expect vayo masavu so atenga ne sound kwagenda okolera wajjeje zikyosuubira mbumpimpi piraawo mu masala so lero piraawo abatulaba nga musinziira ku Vic exclusive mwebale nnyo mwebalire ddala atogana kubeera ng'oteekawo kalike muganda wange ensonga ebeere masavu ddala gwe atannatwegattako mu butongole genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga ojja kubeera nga bingi byolaba weekuumireko olunaku olwaleero byonna ogenda kubeera ng'obiraba so bw'onsanga n'ontomera nga tonampa haaga making sure nti owunya ekiwoowo tojja ng'ogabatukana n'enkwawe making sure bw'oba oyambadde vest wano wabe nga tewali muddo ensonga ziteere sikati bantu bagamba ekitwambaza vesti obwolumu tuba twagala kuwewukamukko ku ngoye mbadde ngenda teekamu shoti naye nenzijukira nti obudde bekiri abaana batabuka ate ke tuli nti tuli ku Sulubada School kitegeeza olwaleero kuzina tuzine tumalire mu kuzina nayambala shoti lumu erugogo nga ngenda mu kivulu ne namala siriddira bino betuzunga ne kamera endonge ekuba ndi mu kinu kyo tekati mba ndi mu kinu kati wansi nga kigazi mukko mpulira ekintu ekiyita nzina ndowooza making sure nti tonimba nzina ndowooza nyina ekinkoona kugulu kumbe waliwo ate ekiyita muki omanyi weesiriwaza tekati nyambala vesti wano buli wokwata mpulira olyoke mba mpulira ebitundu ebirala so kale mujja tuwagire Miki Wine as of now tugenda kukoma koko wano naye nga nze nyina akayimba kenniize lubalama lw'ennyanja nga stage eri ku lubalama lw'ennyanja nga nange omulabi ndi ku lubalama naye kambuuze omukulu agenda kujjira mu lyato agenda kujja atya waliwo kye bayita surprise and when you talk about surprise it means it's not a surprise. So let's just leave that as a surprise. Mazema. As what? Not a supplement. This is not a supplementary budget. All right, kale tubateeredde wano katusikane mu updates endala. Kale mugamba lero enkofiira yakoze atya ndi ku beach.